Essula y'e12. Mu biro ebyo Kabaka Kerode n'agolola emikono okukola obubi abamu ab'omu kkanisa. N'atta n'ekitala Yakobo muganda wa Yokaana. Awo bwe yalaba ng'Abayudaaya bakisiimye ne yeeyongera okukwata ne Peetero. Z'ennaku ez'emigaati egitazimbulukuswa. Bwe yamala okumukwata n'amussa mu kkomera n'amuwaayo eri baserikale 16 okumukuuma kinnabana, ng'ayagala okumutwala mu maaso g'abantu okuyitako nga kuwedde. Awo Peetero n'akuumirwa mu kkomera, naye ab'ekkanisa ne banyiikiranga okumusabira eri Katonda. Ku lunaku Kerode lwe yali ayagala okumutwalayo, mu kiro ekyo Peetero yali nga yeebase wakati w'abaserikale 2 ng'asibiddwa n'enjegere 2, abakuumi baali ku luggi nga bakuuma ekkomera. Laba, malayika wa Mukama n'ayimirira waali, okutangaala ne kujjula ekisenge, n'akuba Peetero ku mbiriizi n'amuzuukusa ng'agamba nti, "Yimuka mangu." Enjegere ne ziva ku mikono ne zigwa. Malayika n'amugamba nti, "Weesibe, oyambale engatto zo." N'akola bw'atyo. N'amugamba nti, "Yambala ekyambalo kyo, ongoberere." N'afuluma n'amugoberera. So teyamanya nga bya mazima malayika by'akoze, naye yalowooza nti alabye kwolesebwa. Bwe baayita ku bakuumi abaasookerwako n'abookubiri ne batuuka ku luggi olw'ekyuma oluyitibwako okutuuka mu kibuga, ne lubaggukirawo lwokka, ne bafuluma ne bayita mu kkubo limu, amangu ago malayika n'amuleka. Peetero bwe yeddamu n'agamba nti, "Kaakano ntegedde mazima nga Mukama waffe atumye malayika n'anziya mu mukono gwa Kerode ne mu kusuubira kwonna okw'eggwanga ly'Abayudaaya." Bwe yalowooza, n'ajja mu nnyumba ya Maliyamu eyali nnyina Yokaana, erinnya lye eryokubiri Makko, mwe baali bakuŋŋaanidde abangi nga basaba. Peetero bwe yakonkona ku luggi olw'omu mulyango, omuzaana n'ajja okuyitaba, erinnya lye Looda. Bwe yategeera eddoboozi lya Peetero n'ataggulawo luggi olw'essanyu, naye n'ayingira mbiro n'agamba nti, "Peetero ayimiridde ebweru ku luggi." Ne bamugamba nti, "Olaluse." Naye n'akaliriza nti, "Weewaawo." Ne bagamba nti, "Ye malayika we." Naye Peetero ne yeeyongera okukonkona. Awo bwe baggulawo ne bamulaba ne basamaalirira. Naye bwe yabawenya n'omukono okusirika, n'ababuulira Mukama waffe bw'amuggye mu kkomera, n'agamba nti, "Mubuulire ebyo Yakobo n'abooluganda." N'avaayo n'agenda mu kifo awalala. Awo bwe bwakya enkya, baserikale ne beegugumula nnyo nti, "Peetero nno abadde ki?" Kerode bwe yamunoonya n'atamulaba, n'ababuuliriza abakuumi n'alagira okubatta. N'ava mu Buyudaaya okugenda e Kayisaliya n'atuula eyo. N'asunguwalira nnyo ab'e Ttuulo n'ab'e Sidoni, ne bajja gy'ali n'omwoyo gumu. Bwe baakwanagana ne Bulasito omukulu w'omu nnyumba ya kabaka, ne basaba okubawa emirembe, kubanga ensi yaabwe eriisiba bya mu nsi ya kabaka. Awo ku lunaku olwalagaanyizibwa, Kerode n'ayambala ebyambalo eby'obwakabaka, n'atuula ku ntebe n'abagamba ebigambo. Abantu bonna ne boogerera waggulu nti, "Eryo ddoboozi lya Katonda, si lya muntu." Amangu ago malayika wa Mukama n'amukuba, kubanga tawadde Katonda kitiibwa, n'alibwa envunyu n'afa. Naye ekigambo kya Katonda ne kikula ne kyeyongeranga. Balunabba ne Sawulo ne bakomawo okuva e Yerusaalemi. Bwe baamala okutuukiriza okuweereza kwabwe, ne baleeta Yokaana, erinnya lye eryokubiri Makko.